naye ate leero tubadde nnyo ku bamaama, leero nsaba tugende ku bataata. Abaana bali disobedient. Waliwo omwana aleetera okubanga omuzadde awulira nga ali worthless. Nga ndoza concept mu kigwawo nga tolina oba mugaso. Yes. Tolina ng'omwana yakireetera omuzadde okiwulira nga kivudde ku muzadde omulala. So bamaama bataata tulina omumanya nti buli omwana yeetaaga abantu bombi, ate bw'oba oyagala omwana okukwagala teweetaaga kukyayisa muzadde mulala. Okay. Teweetaaga kukyayisa muzadde mulala. Kya butonde omwana okwagala bazadde bombi, naye abasinga abazadde okubonaabona be bazadde abatabeerawo physically. Be bakyasinga ennyo okubanga abaana bano baba treatinga with contempt obanga babaleetera okubanga balowooza bo tebalina mugaso. Abazadde abatabeerawo basobola okuba abakazi, basobola okuba abasajja. So aliwo yenna akutta omwana akozesa embeera oba akozesa okubeerawo kwe okulaga nti oli talina mugaso, talina kyakola. Naye ate osobola okuba wooli naye nga gwasinga obutaba na mugaso. Kyokka ate ng'odiscrediting oli ataliiwo. Ng'odiscrediting ataliiwo. Kubanga bw'abanga ataliiwo nga buli kimu yalabirira omwana mu buli kimu kyonna. Osobola okubanga wooli physically naye nga emotionally oli yagwa okubira essimu n'ayogera n'omwana. Bwe bikwata ku byensimbi yayogera n'omwana. Naye nga gwe just omuwa shelter nti presence yo weeri naye teri felt. Kati waliwo abamu nga yes eri felt naye teweetaaga kwonoona mulala oyagalwe. Waliwo abantu nga sina muzadde yekka nga omutima ogwo omubyagulina oba mukwano oba bakola bonna ng'oyagala okukyayisa omuntu gw'osobola okubanga weegula bakwagale. Teweetaaga kukyayisa muntu nti lwaki bwe nzire wa mukama wange mu kifo ky'okweyogerako ebirungi bye nnina, lwaki njogera ku kisa kye? Lwaki nkyayisa kisa kye okwegula? Favor tebagigula. Teweetaaga kukyayisa muntu gw'okubeera ng'oli loved. Kola ebiino okakasa oli nti omwagala akwagale. Naye tokyaya n'obwovuma ng'omuntu ayagala omuntu. Kati ate abaana bano abazadde tukimanye nti omwana gy'okoma omugana okwakisesinga omuzadde omulala gy'akoma omumiisinga. Kati asobola otutuuka ku stage ey'okubanga ali independent kati yeesalirawo. N'atandika omunoonya, alinda lwakuvaako amunoonye. Wabula bw'amunoonya oli nga takwogerako bibi ofuuka mubi. Kyangu okufuuka omubi kubanga gw'obadde oyogera ebibi naye ate bw'atuuka eri agenda okwefunira first hand, agenda olaba by'omugamba bw'arelatinga ne ku byalaba byanjawulo, bw'akizuula nti wali wamumukyaya. Kati abaana abo bamanyi okukyawa bazadde baabwe nga bakuze, nga taata oba maama yamuleetera okukyawa omuzadde omulala. Naye abazadde abasajja wadde mukola, katudde ku bazadde abasajja, wadde okola osobola okuyambako mu kuza omwana ewaka. Wadde oli busy. Yes, oli busy. Obudde bonna bw'ofuna beera mu bulamu bw'omwana. Njagala okuba bulijjo otukuba abakyala kati njagala ne bano otandike. Wadde okola sente ennungi. Era abazadde abagenda okunoonya sente, taata ogenza okunoonya ogamba nkolerera abaana. Ekibuzo kiri nti abaana bano banaatuuka mu sente ezo z'obakolerera. Oyinza okuba nga okukolerera future yaabwe naye nga future bayinza obutatuukayo, oba nga bayinza okutuukayo nga by'obatekekedde tebasobola kubanga babikuuma oba nga bibagasa. So obudde ne by'olina obbawa sente nkulu, naye sente zino zireke kubanga zikulembera okukuzibwa kw'abaana. Kubanga ogamba ko bagulire ettaka byokola ogenda bazimbira, it's their future. Naye omwana ono ali neglected mu mpisa kubanga abasajja bano be ba instructors nyewaka. Bebe ebiragiro ye authority abaana gye basinga owulira. Mama wadde ayogera ne mama ayinamu kano amala okuba omwana ate n'amusirisa. Kati otuuka nga kikulemesa okubalansinga ekintu ekyo. Waliwo we nasoma baba dadi balina okumanya their value that they have to their children. Nti maama wabanga yekka yakusomesezza ekintu, retention level nga bakusomeseza ng'oli mwana, retention level eri ku 40%. Webeera nga taata, retention level eri ku 60%. Webeera nga abazadde bombi webeera ku 90%. Kati ndowooza taata olaba wa woogwa. You're very important.
abazadde abakazi katonda yabatonda nga basomesa. Abasajja they are instructors. Yes. Bwayogera kubanga osoma Proverbs 1:8 egamba omwana obuterabira kuyigiriza kwa maama. Mu Luzungu egamba teaching. Do not forsake your mother's teaching. Kugamba listen to your father's instructions. Father instructions. Mother teaching. Kati mama asomesa. Tata aleta ebiragiro. Nga bono gamba nti amateeka g'ewaka. Ennyumba amakalo akyo omusajja yateekawo amateeka kubanga Katonda yakuwanga gw'ogenda okutambuza family. Buli muntu adda side yo. So bwabanga buli muntu adda side yo, mukazi bwafumbirwa atwala linnya lya musajja. Kye kiraga nti bazzewo. Omwana bwazaalibwa atwala mannya ga taata. Katonda akusuubira okuba omukulembeze w'enjuuyo. Kati omukulembeze yateeka amateeka ewaka. Mama n'agasomesa abaana. Taata bwagamba temukomanga wene ennyumba temugiyingira ssaawa okusuka essaawa 12. Mama alina okunnyonnyola abaana lwaki. Taata talina obwo budde. Ogwo si mulimu gwe. Ye atowa order. Okay. Mama alinga spokesperson wa family. Lwaki gana amateeka weegali ewaka. Kubanga oli muyambi olina okuyambako omusajja ono abaana bano okutegeera kyategeeza. Okay. Kati abaana bw'oba obasomesezza amateeka lwaki weegali tobasomesa tobatunuuliza nti taata mu by'okubanga ataddewo mwenna banyigiriza. Okay. Kiri eri gwe okuvayo n'onnyonnyola lwaki ennyumba eringa bweri. Lwaki ewaka tebayingira ssaawa emu. Sentata wa mwanti yalagira waliwo ebintu ebirala nga mwina tula na mwami n'obuuza n'ogamba naye lwaki tebadda ssaawa emu ey'ekiro n'akunyonnyola safety ababbi singa bagwano singa kino na kino bwe kiti kati ebyo maama byayigiriza omwana nga taata tomutadde mu bad space. Nga tomutadde mu situation tomuyingiza namu. Kati waba Katonda agamba maama abaana obuteerabira kusomesa kuyigiriza kw'abanyina oba bamaama then instructions eza taata ebiragiro ebyo kati kitegeeza taata wadde okole waka wali otaddewo ku biragiro kubanga mu kukuza omwana ono maama yeetaaga orders ziva gy'oli bw'oyagala amaka go gatambule asomesa abaana ky'oyagala. Kati abaana abasinga bononeka kubanga tewali authority. Omanyike nkubye mu mutwe ekirowoozo obeeranga wagenda ku mulimu ne bakuba job description n'otabawo supervisor. Okay. Twetaagawo supervisor ewaka nti alabe emirimu gye tugamba okukola ogikola. Okay. Naye tojja ssanga wadde ebiragiro ebiri waliwo abagenda okugamba human resource akunnyonnyole olina kola bwoti emirimu gyo gye gino naye waliwo order ya setting wa vision bearer company kino na kino kye kirina okutambula mweno company. Kati omusajja bw'abeewaka tataddeewo biragiro na order buli omu akola kyayagala kubanga sense of direction ejja kujja nga waliwo authority oba waliwo omuntu akulembera n'agamba kati tukwata kkubo lino. Naye woba tewali alaga bantu kkubo nti tugenda wano buli omu atambula ali mu ssaaka awo kati ate tuyinza kunenya. Kati okutambula omusajja singa byonna obikola waakiri omukyala n'agaana osomesa obuvunaanyizibwa si bubwo. Naye abasajja ekisookera ddala kwe kubanga mukulembera amaka. Okulembera amaka kulimu ensimbi. Financial leadership ensimbi ewaka engeri sente gye zitambulamu omusajja gwazireeta bigenda kuva gy'oli. Spiritual leadership gyeri. Teri kibinga mukazi mulokole kufumbirwa musajja atali mulokole kubanga yagenda okukulembera. Bw'oba oli mu katuliki omukazi ng'oyagala sigala ng'otambulamu eri ekkubo omusajja yandibadde mu katuliki. Ye mukulu ye mukulembeze w'amaka. Kati bw'obanga faith y'omukazi tekwatana na ya musajja omusajja ye nannyini maka era gy'agenda okutwala bw'akeera nagala tugende tusaale nga gwe wamufumbirwa oli mulokole ye order and you have to follow. So omukazi bw'aba alonda omusajja w'okufumbirwa alina okutunulira nti byonna anaabikkiriza ono byagenda okukola. Kyovola omusajja ajja ateekawo manifesto ye
akwana ekisooka nze ndi musajja mulokole ndi kino ndi mukatuli kindi musiraamu kati okkiriza okukulembera omusiraamu kitegeeza n'abaana yoyo mukulembeze goba wadde weesukka nti asuka okuba bbaawo nekibuza nekijja nti okay bbaawo naye anaabeera taata w'abaana bo omulabamu embeera z'okubeera taata w'abaana bo oba naye talina amufuga teyeefuga omuntu ateefuga tasobola fuga balala ekitegeeza olina okwegendereza nnyo nti decision yo ereke kosaba n'akuvaamu nga baana bagamba naye lwaki yatuzaalamu ekyo ekisajja ate naye nga tebalina kyakukola tebajja kigamba ne batuulawo nga bane bagamba naye lwaki oyo ye taata so gw'onyumirwa amasanyu go akwagala mubeera mu bibala mwenna mugye musiiba muzunga naye bwe kinadda abaana bwe banajja balikeera nga bali proud okubeera nga oyo ye taata ye maama ekitegeeza ekyokumuvumaganya kitandika eno ng'okyakkiriza okukwanibwa abaana tebalina choice kyobawadde nti waliwo olusi nagamba mama wange nebaza katonda nti oyo ye mwami gwe wafuna kubanga yafuuka taata wange engeri discipline bwali engeri gyakolangamu ebintu bye nga taata muyina baganda bammwe okuva mu bamaama naye bwe ba order nti oyo maama oyo maama wo abo bwe baba baganda bo ng'agambye abo baganda bo baba baganda bo tewabakaayana authority so ewaka engeri esookera ddala bataata gye musobola okuyambako okuza abaana authority eyo erina okubeera ewaka yeetaagibwawo twetaagawo omuntu alagira n'agamba kino kijja kukolebwa kino tekijja kukolebwa mugenda somera wano gye ŋŋambye kyekino amaka gano gagenda tambula bwe gati era buli mukazi lwagezaako okubeera authoritative maka aba ayambadde engato z'omusajja ojja kwesanga nga asuula ate ekyamaama kyangu nnyo kisuula kizibu nnyo okubanga ewaka akola ng'ali authoritative ng'ate alina okulaga keyano ne laavu ey'amaama ngazza ekintu kye bagamba eky'obusumba kiri nnyo mu bamaama balinga shepherds azza akaliga n'akawembejja n'akola ki naye kati instructor ono ewaka alina okubeerawo taata bw'oba ewaka tewali order abaana bano tebagenda kukula bulungi g'osanga ng'omwana afuluma essaawa z'ayagala akomawo z'ayagala atuula w'ayagala akola ky'ayagala yeefuga omwana waliwo abaana abeekuza omwana yeyeekuzizza no parent yeyeeragira yeyeebulidde nga ne bwayimirira n'agamba talina waagamba nti taata yaŋŋaana kino maama yaŋŋaana kino ye yeekuza engeri gy'alaba entuufu talina guidance talina kuluŋŋamizibwa kwa muntu mulala kati bataata sente zonna muzikole naye abaana bano bwe baba temuliwo bakuza bayinza otutuuka mu sente ezo nga batamiivu nga banywi banjaga nga babbi nga benzi nga tebalina nkuza authority ebagamba kino tekijja kubaawo kankugereze mu biseera bya covid twawuliranga authority kasita twalabanga president Museveni ku TV nga tutuula ne tuwuliriza era nga bwageza n'agamba temugenda genda mu kibuga nga tutuulewo okujjako essential workers it was an order okuva mu authority gye tuyita the executive era watuukanga mu kkubo nga tewali wadde emmotoka etambula gwe kuba akafaananyi singa poliisi yatuyigambanga nti temugenda mu kibuga nga president ayogedde era ojjasanga abamenya amateeka batambule ne waliwo authority eyogera buli omu n'awuliriza omusajja maka bw'ayogera omukazi awuliriza kubanga mukyala we bw'ayogera abaana bagenda awuliriza kati eyo authority bw'ebulawo buli omu agenda kukola kyayagala mu nju abaana basobola osuula ebweru kyokka oli mubbakolera ssente kati we babanga tebalina mpisa ebintu byo bino tebabitunuuliranga ebiri bayamba bo babitunuuliranga opportunity ya kwongereza ku kye bayina baagala era abaana kyangu nnyo musanga nga ebintu by'omuzadde ayagala kutunda bintu bya dadi
era nga ye mwana alaba nga taata we singa amutta ebintu ebyo singa bibye. Yensonga lwaki tulina nnyo ebintu ebyo ennaku zino. Bamama balowooza ennaku zino bingi kubanga bamama balowooza basobola okuza abaana nga basajja tebaliiwo. Kati omwana bw'akula nga ekitonde ekisajja takiwa kitiibwa bwe kijja mu bulamu bwe takirabamu mugaso gwonna. Taata agenda okwagala okudda mu bulamu bw'omwana because talinawo nkolagana nkwatagana takuwulirangako nga taata okutta kyangu. So the very first thing kyebalina okukola is be authority in their home. Be the authority mu bulamu bwabwe. Ate tokitandika nga amaze kkula nga maama ye yali authority nga naye ye yali authority. Kubanga maama mwangu wa kumanipulatinga emotionally. Yes. Kati ate taata muzibu. So authority y'omusajja we tugyetaagira. Omwana kizibu okujja mu maaso ga taata we ne yeekaabya n'akyusa byabadde asazeewo. Oba otandikirawa. How? Taata akuba taata nge yakubako emiggo nga buli omu akimanyi nze gwasinga okwaga nange ekimanyi nze favorite. Akuba emiggo n'otandika okukema. Naye ng'agambye agenda gikuba asigala agikuba n'omugaa ngenda kubula nakkuba kati egy'omugamba nti ogenda kubula. Era n'ogeza weebuzaabuzaamu ne ziwera 7 tolidde mmere nga yakkubye n'okomawo nakkuba ez'obutalya mmere. Ani gw'oterese emmere mu nju eno? Oyita ki? Kati eyo authority maama yalaba nga bakubye emirundi 3. Omwana wange oyagala mutta. Lwaki omwana wange oyagala mutta? Kati odde wa maama n'osiita n'okusiita. Taata nga tali affected. Aba akiwulira naye ayina okukikola otereere. Omuntu tazira mmere. Kujjamu amalala. Wali olabye omusajja gwe batakubye kuzira mmere? Tomusinkanangako. Saagala. Omusajja gwe bataakuba mu buto kuzira mmere ye musajja gw'osanga mu bufumbo nga yanyigidde omukazi n'agaana ogirya. Nga emmere ogifumbye otutta obudde bwo bwonna. N'ayitawo n'agenda mu kisenge. Asembera eri wala. N'agaana ogirya n'ofukamira aniryako wakiri katini nakufumbidde nakuyiriza n'azira. Tebaamukuba. Tubakube. Abasajja mutukulize ku basajja bannange temutuweereza batabani bammwe bibbebi. Kati oyo omulenzi kyangu nnyo musanga ne nnyina. Kubanga omwana omulenzi waba ne maama we. Maama nga amunyiigidde oba alina kyamukoze ng'akola ekyejo. Sijja kulya mmere. Kati bw'otalya emmere oyagala kulwala. Nga kyeyongera okuzira. Nga maama oyinza osanga ne maama ng'agimuleetedde mu kisenge n'agimuka kataata omanyi kyakola. Bw'aba aganye muleke yeebake. Enjala ekuluma kiro nnyo naye nga yaweddewo enkeera toyinza zira mmere. Ate tugirya ne tugimalawo. Naye maama omanyi bw'akola agamugimubikkire kajja girya edda. Bambi anyiize. I am not that mother. I am kati abatali abo obamanyi ye maama nga talina budde alina okugenda okukola ate okaaba ogamba nti ogenda lya mmere. Ba single parents olutalo batera okuba nabo aba n'ebintu bingi nnyo. Kati tomutawaanya nakuba nti toyagala kulya. Batoyagala girya wakirinjirya. Naye era ekiro gyakwebaka ng'ogamba omwana wange teyalidde. Kaba nkugamba saagikuwadde weebake. Agolokoka ekisa kye tukkirize. Agolokoka ekiro nagamba mami enjala ennuma n'omugala lwaki tewalidde kati nakwadde emmere n'ogigaana ate n'otandika okwetala n'omunoonyeza kacaayi. Naye nkubuulire mu butuufu nze tebanzuukusa kirombo enjala ennuma. Nange sebanzuukusa kiro ekyo nze bamanyi abantu kasita balya ne beebaka. Nagambako omwana abantu kulya emmere abali ekiro baba basezi. Omuntu yekka alina authority mu nju okulya ekiro aba mwami. Nti akomyewo late era buli omu aba akimanyi nti nessa ate naye kugolokoka kusaba mmere. Kubanga ate n'abaana be naye aba bakuza bubi nti bagoloka ekiro ne balya emmere gwe atali mulwadde musajja omukulu onoonya kimasa epiti ekiro. So abasajja authority kati eno ey'ebigambo ey'enkuza tugyagala. Ne wabaawo ekikufuula omusajja kulabirira famire yo. To be the provider. Bible egamba nti omusajja atasobola labirira nju ye mu by'okusinga atakkiriza.
Kyebayita taata gwe sosi ya buli kimu munjwe ota tetuyinza kubanga tusaba essala ya mukama waffe gye yatulekera eyakitaffe ali mu ggulu nga tumugamba atuwa emmere yaffe eya leero ng'abaana bo tebasobola kyogera nga bwe tumusaba naawe tulina right okikusaba bali entitled. Tekiriiko nti kwegayirira, they are entitled. You must give the food. You must provide. Kati toyinza kubanga ekitiibwa okifuna ng'ekyo kyakulema okukola. Wadde tugamba nti baba kyayisa abaana. Naye ekitiibwa waliwo kye tubuuza, waliwo ekitiibwa ekiva ewa Katonda nti ekyo kyo kyakuweebwa oli taata. Kyovudde olaba tebalina mulala gwe bakiyita. Kikyo. Kati waliwo omuntu ogamba, do you deserve the respect? Wadde woli gwe taata to deserve it. Oyina waliwo ebintu ebimu byogamba n'ekituufu Katonda ye kitange. Waliwo byakola okulaga nti ye Katonda. Yesu yakola ebyamagero okukakasa nti musindika okuva mu ggulu. Waliwo ebyo yalina okukola okulaga nti ye Savior. Wadde yali akyeyita, yali akyogera nga bakigamba abantu, ne waliwo yatuuka n'abuuza n'abayigiriza bwe eyo bampitaani. So waliwo nayo lw'olina okwebuuzaako. Neddala abaana bo bakyakuwa ekitiibwa. Yesu abaana n'otuuka n'obatukuŋŋaanya. Yesu yakola ebyamagero. Yakolera ono omulwadde n'amuwonya. So omulwadde ye yali ayagala okuwona. Naye abalabi kaali kabonero. Those were signs. Nti mwana wa Katonda. Era mu ggulu lwe yafa bw'ati ku musaalaba. Enzikiza bwe yajja waliwo confession. Eva mu balala ate abamuta n'agamba ddala abadde mwana wa Katonda. Waliwo ebikolebwa okulaga nti oli taata. Bw'oba tobikola osigazza kitiibwa kyava mu ggulu era erinnya bakuyita oli taata, naye abaana tebakifiiringangako nti oli taata waabwe. So omuntu yeetaaga, omanyi kisa kye nsobola okujja n'ekugamba I love you. Naye waliwo ebikolwa. Kuba akafaananyi nga buli lwenkusanga nkugamba kisa kya I love you, naye nga buli lwenkusanga kuba oluyi. Contradiction. Beba abasajja nga balina okwerangirira nti temumanyi nti nze kitammwe. Wali olabye omuzadde agoba omwana nga omwana alina kyakoze n'omugamba galamira n'agaana. Nemwegoba ng'okutte kibooko. Ky'olina okusooka okumanya nti authority mu bulamu bw'oyo omwana yavaawo dda. Teweetaaga kugoba mwana. Omwana bw'ajeema bw'agaana okugalamira, kyaggwawo dda ekitiibwa kye yali akuwa. Waliwo ensonga lwaki tagalamira. Waliwo omulala nga bw'amugamba, lwaki omulala bw'amugamba agalamira, gwe bw'omugamba tagalamira. Biki by'okola ebireetera omwana okubanga bw'omugamba takulaba nga authority eyina omugamba. Ng'omuntu omulala bw'amugamba awulira, bw'omugamba tawulira. Nga gwe muzadde wo oyogera n'okwowa. Bulungi nnyo. Kati osobola okubanga biologically wamuzaala, naye mu nkuza tokyali taata we. Ngera ekitiibwa ajja kikuwa ekiva ewa Katonda. Naye nga waliwo gwakiwa. Nali mbaddeko ku mbaga okwanjula okumu. Omuwala alina biological father eyamuzaala, taata eyamuzaala. Ne wabaawo eyamukuza. Bawa yalinga stepfather we. Stepfather we gwe yakula naye. Taata kukwanjula, taata yajja bamuyita ne bamuwa entebe n'atuula. Ne bamuwa ebbaasa bino ebiri culture ceremonial. Taata n'abireceiving. Mutwalo biki ebyo. Mukuwa speech omanyi yagiwa stepfather. Yamanyi omwana. Ku mbaga stepfather walking down the aisle. Nange bwe nali kwanjula. Taata yaliwo kubanga kya culture. Baagalawo taatawo. Naye waliwo kye basalawo ekitali mu mateeka, ekitaliiko kusaba, ekitaliiko tteeka lyonna nti gwe twagala akutambuze. Gw'owuliriramu nga taata walks you down the aisle.
kati oyo era taata biologically ekitibwa akifunye naye kye bayita okuwulira taata kati ekyo taata ekifo kyo ddala okigwanira mu bulamu bw'omwana waliwo okuba katwogera ku bataata nga maama talina kye yakola mu kukyayo omwana si bamaama abakyayisiza kati ekyo kirala naye nga maama paati ye yonna agikoze agezezzaako byonna biganye wadduka waliwo be bayita runaway brides omugole yadduka kati ono runaway father ate abaana babimanyi babiraba omwana akula ng'alaba struggles za maama ng'ali naye ngera mubuuza dadi aliwa abaana we babuuza taata aliwa maama namga gyali waliwo abamaama batekinga effort okunoonya bataata bannange njagala olaba omwana wo kale twayawukana naye jangu olaba omwana taata n'adduka obuvunaanyizibwa mu kubudduka bayina omusaayi guno guddamu ne gukusika neraba bw'otandika okujjukira ng'omwana ali mu myaka egisobola n'okwetwala mu ttooyi bwe girwala gyetwala mu ddwaliro bw'abanga alina niidi eya ssente asobola ozikola n'azeewa oba asobola ozisaba omuntu omulala n'azeewa nga stage eyeri eyagamba nti njagala genda mu ddwaliro njagala genda mu toilet nga tewaliiwo eyo stage eyo yeyo okubondinga eno eya waggulu ey'emyaka 18 okwambuka waggulu eyo stage yakulaga bulazi mu bantu nti yoona eyanzaala 18 togenze wala even 15 even 12 15 ojasanga ng'omwana takunoonya kubanga akwetaaga alina byakwagalako just kyekikunoonyesa ng'akunoonyesa school fees naye nga bw'aba n'ekizibu ekinene nnyo anoonya muntu mulala oba maama we so of availability y'omusajja emuweesa ekitiibwa abasajja ssente si kwe kubeera taata obuvunaanyizibwa bw'okulabirira kwe kubeera taata wadde bwetaaga ssente naye beerawo akatini koolina omwana kamumala bw'aba yeetaaga penso agikusabe omugambye sizirina naye kanzinoonye amanye taata anoonya ssente za penso naye okubeera ng'owooza sirina n'enziruka ekyo bannange bamaama abakuza abalenzi muyambeeko nnyo omwana okuyiga obutadduka buvunaanyizibwa ng'akyali muto abaana mubakuze ng'obuvunaanyizibwa bwe abutuukiriza wadde oba oyina omukozi waliwo kye bayita obuvunaanyizibwa bw'omwana okweyalira obuliri buvunaanyizibwa bwe okutegulawo essowaani gy'aliriddemu buvunaanyizibwa bwe okusenya amannyo buvunaanyizibwa bwe okwoza empale ebadde ku mubiri gwe buvunaanyizibwa bwe obwo obuvunaanyizibwa obutini obusooka mu buto bwe bugenda omuguluminga okufuuka obuvunaanyizibwa mu bukulu naye omwana aleka pupu mu mpale nga teyeesangula na toilet paper omukozi n'ayoza mu bukulu n'amulekamu omukazi ayoze it's grooming kati omwana oyo oba mugamba nti ali lubuto kankuwa ekyokulabirako omwana omulenzi abaana bano abali mu masomero bato naye ojja basanga nga bakulu nti omulenzi asobola ofunisa omuwala olubuto omwana oyo omulenzi yandibadde ava mu ssomero ng'omuwala bw'avuddemu n'atuulako naye waka n'ayiga obuvunaanyizibwa bw'okulabirira munne n'omwana gwe baleeta mu nsi wadde ojja mmuzzaayo baddeyo bombi kubanga buli lw'omuleka mu ssomero nga waliwo nga gw'olabirira ono ayiga okubeera irresponsible abalala bajja kikola ajja funisa omukazi olubuto mu bukulu era alowooze waliyo agenda omuyambako kikola adduka agende tetujja bayamba otugambye baddadi bafube nnyo okubeera felt mu bulamu bw'abaana ate n'omwana ono okuyiga okubeera responsible nakyo tukisomesa okuva obuto taata bw'aba mu bulamu bw'omwana omuwala nga tali absent omwana omuwala ye musajja gw'asooka okuba nga amanyi mu bulamu bwe kye bayita engeri abasajja gye bayisaamu abakazi omuwala akiyigira ku taata we engeri gye banaayisaamu abasajja omuwala era ajja kiyigira ku taata maama ajja mukopa byakola naye taata amuguluminga asa omugamba abawala tebakola bwe batyo kubanga taata yamanyi abasajja kye baagala
Yeah. Taata ye musajja eyandibuuliridde omwana ku basajja. Era yasobola omugamba abasajja bagenda kukozesa nakikolanga. Kubanga ye akimanyi. He knows the tricks. He knows the games. Abasajja zibazanya. Engeri gye yakwana nnyina yengeri abasajja gye bakwana muwala we. I was watching something ku YouTube nga taata ali mugamba, if I see my daughter with these boys 16, 18, I just know exactly what they want. So I tell her, Madam. Kubanga ku 16 amanyi kye yakola. Yes. Bw'atunulira muwala we, beauty ya muwala we, amanya kye bagenda omuwaana. Amaaso ga muwala we agamanya obulungi bwago. Figa ya muwala ye muntu asobola okugamba muwala we nti hips zano zikuze, okuze, amabere geego, amaaso galabika bulungi, si mu ngeri eni ey'ekisiru. Naye mugamba nti kyendaba abalenzi bali mu kiraba naye ate bo baagala kwebaka naawe. Omugamba oli muwala mulungi. Bwe twalinga mu ssomero twakolanga bwe tuti abaana abawala. Twabalimba, twabakwananga. Balekerawo concentratinga mu kiraasi. So bwe bagwa nga ffe twekiseringa. That's how boys would beat girls. Nga taata yakibuulira omwana omuwala. Taata yasobola obuulira omwana omuwala nti abasajja tebaagala mukazi ayomba. Okay. Kubanga ye musajja. Amanyi kye baagala. Amanyi kye baagala. Kitegeeza okumentaringa omukazi gwe bayita omufumbo, a wife. Taata ye yandisinzo kikola. Kyova olaba ogende wasenga kubanga saidi ya taatawo. Era singa yali musajja yandibadde kitaawo. Kati senga ono ayina taata ebyensonyi byatasobola gamba muwala we, naye asobola bigamba mwannyina n'abigamba muwala we. Kati taata bw'aba taliiwo senga tunamufuna tuti bw'oba wadduka oba tubajjawa. Kati senga bwe bahayaringa katugenda kwesanga nga senga ali ceremony wa mukolo naye nga amazima talina contribution. Taata buli kyewandiyagadde okugamba omwana omuwala nga kyansonyi kiyise mu senga, naye toliiwo senga tumugjewa. Kitegeeza nti ate maama omanyi bye mukola abalenzi bigambe mutabaniwo. Bigambe mutabaniwo. Omugamba bawala bagenda kwesesezaako, bagenda kusaba sente, bagenda kukola bwe bati. Era omuwala akola bwati ne bwati abayagala kuseducinga kwebaka naye. Ennaku zino abawala beetega maama ngo bigamba mutabani amanyi abawala ng'ava ku ggwe. Taata tamanyi bakazi bye baagala, maama abimanyi. Era maama asobola okugamba mutabani we nti fe abakazi tetwagala basajja bakubi, tetwagala basajja bakodo, tetwagala basajja bakodo kubanga mukazi. Kati taata tukwetaaga mu bulamu bw'omwana okumanya male figure kyeyagala. Omugambo olina okubeera omuwala omuyonjo. Abasajja tetwagala bakazi bakyafu. Tunuulira nnyoko, gomanyi ekimpangaza ekimu ekimpangaza ne nnyoko buyonjo. Abakazi tebabeera bakyafu. Teri ajja kukuwasa ng'oli mukyafu. Bw'akiwulira okuva mu musajja akissaamu ekitiibwa than kiwulira okuva mu mukazi. Yes. Father, very important. Very important kubanga future ye y'omuwala ejja kubaamu omusajja kati yono gwasookerako. Bwamugamba ne fe abasajja twagala abakazi abatufaako. Wali okigenderedde nti bw'otuula okubuulirira omwana omuwala ng'alina ebintu byako ng'omugaana abasajja bishuga daddy ng'oli mukulu n'otandika omugamba bishuga daddy agamba omuyinako obujja tebabitegeera generation yaffe lwakuba ye tebamuwa ssente alowooza mami byagamba nti abalenzi bayaaye batandika okuyita ekikazi ekyo naye singa omusajja amugamba oyo sugar daddy gw'oliko linda olubuto, linda siriimu. Because mu kikula mukazi ku mukazi obujja bulinga obwo obutondo obujja otandika olowooza akuyinako bujja. Era muwala munno bwagamba nti oyo omusajja muyaaye empala neetandika alabika amwagala. naye singa omuvubuka ajja n'agamba omulenzi n'agamba nno oyo gayi gw'oliko muyaaye otandika okuwulirizaamu kubanga musajja munne. Kati taata omwana omuwala akwetaaga
mu mentorship eyokuba omukazi mu nsi. Omwana omulenzi akwetaaga kubanga kye bayita authority agiwulirira ku ggwe, agiyigira ku ggwe, okuteeka amateeka ne order mu maka. Bw'akiraba amanya newe kyajja okukola, oli mu mentoringa. Era bataata balina okuba nga batambula nnyo ne batabani baabwe. Bw'alaba byokola byajja okukola, tambula naye. Waliwo mentorship nga yakwogera, endala nga alina ku observinga. Singa atambula naawe, waliwo abantu bamu bendaba nga musajja mukulu ali mbabala n'ebiwala ne mutabani we. Waliwo omusajja omu gwe nalaba yali ku TV nga luza kyakabi nnyo, omwana amulaga abantu ng'alaga abantu mutabani we, ali proud nnyo yono mutabani wange akuze, naye ng'ali mbimaama. N'omwana naye ne batandika okuba nga mutabani we bamulabanga, kati naye efuuka tageti yaabwe. Omwana omuwala gy'akoma okutambula ne nnyina n'empisa bw'azikoppa, naye ate omwana omuwala ono bw'atambulako ko ne taata, okimanyi nti security y'omwana omuwala taata we. Amaka agalimu omusajja kizibu osanga balenzi kubikomera. Era n'omwana ga taata ajja basanga. Eyo fear oba respect munju eva wa taata. Entiisa ebeeraku kye banayita protection. Omuntu wa protecting abaana b'abataata. N'omwana omulenzi ne kusoma ne waba alwanye agenda yita taata we, tayita nnyina nti ngenda yita maama. Tekiba nayo. N'omuwala bw'omukuba ngenda gamba dadi. Naye bambi bwe kibula ewaka. Who is the security? Sense of security baginoonya kubanga muto. Kati mu kuginoonya anoonya omusajja asobola replacinga kitaawe, aba boyfriend. Omwana omuwala bw'abulwa taata anoonya mulenzi, anoonya male figure ebeera mu bulamu bwe, agenda tandika relationships ku young age kubanga talina protector. Kati mu butonda ayina onnoonya ekitonde ekimukuuma ekisajja. Kati taata bw'aba taliiwo ng'akinoonya ng'afuna omulenzi. Era bw'abeera sense of security eri wa boyfriend we, bw'anaba waliwo amunyiizizza gy'akaabira gye yandikabidde wa taata. Bwe yandiropye wa taata nti waliwo ankubye, alopa boyfriend ye defense, talopa wa maama. Mu butonde ba maama si ba protection. Kati bw'ebulwa eyo waliwo ne financial protection asaba boyfriend mu kifo kya taata. Ero jasanga ng'obugabirizi singa taata awa omwana n'amuwa kyalina okufuna, love n'agimuwa, okuwaana n'akumuwa, taata olina owaana omuwalawo nti ali pretty, ali beautiful. Leka ekitonde opposite sex okwemola akusookere ku taata. Ensonyi zibayita kwe tuyita okwemola zibanga ensonyi kubanga mu opposite sex azifuna taata omuwaana. Ne taata waana omwana omugambe yo so pretty, era abalenzi bayinza okutawanya muwala wange olw'endabikayo. Naye olina okwewa ekitiibwa. Abasajja tetwagala kuwasa bawala bakwatibwa buli musajja. Taata yakigamba omuwala, kati bwagamba nti abasajja tetukyagala, omwana atandika okugamba abasajja tebaagala kino. Naye nga ekigambo akiwulidde kuva na wa taata si musajja mulala yenna. Era bw'anaatandika okwogera abasajja tebaagala bakazi bayombi, taata ye yakimugamba. Kati taata gw'osobola okugamba omwana ono nti twagala, teri musajja atayagala kuwasa muwala nga virgin. Kubanga omuwala naye akimanya omusajja yalina omuwasa. Maama bw'okyogera ku ssomero munne n'amugamba nti wa abasajja tebaagala bawala mbeerera, abawala embeerera baba babowa. Atwala kiri ekyamami. Naye taata bw'akimugamba namugamba mama namuwasa mbeerera. Ne bw'aba teyali mulimbeeko ku baana bammwe nga muba protectinga. Waliwo okulimba kwa gaba magezi Katonda gakwale, si wankuba kulimba, gaba magezi Katonda gakuwadde. Nina ekintu kye nakula nakyo because taata nali mwagala nakkirizanga buli kimu n'ebimu nga biri practical. Taata wange yaŋŋamba buli ayambala mini mwavu period, nakula manyi baavu. Buli ayambala mini mwavu nga ngenda naye mu owino gulengoye ng'ekiteteeyo ekiwanvu kya 5 nga mini za 2 nga gamba ezimu engoye ennyimpi bazigula mu z'abaana, so nga manyi
proudly ntambula manyi ndi mugagga olwe naye nga nimbye to keep my decency. Yeah. Nga kimanyi bajja ku omubiri gwe banaagulaba nga gukyali muto. Mulimu abantu abamu nga tebalaba muwala nga muwala gwe bw'omulaba. Amulaba nga mukazi. So it was protection. Okutegeera nti tannimbye nga maze emyaka 2 ne Makerere University. Up to campus nga gwomanyi nti abambala ebimpi baavu nga ne mu dduka tugenda ogula engoye nga nakyo yakindagira ddala engoye nyimpi za layisi. Naye kimanyi ne kaakati kikyali bwe kiri. Osobanga ko mukimpi. Osobanga ko mukimpi. Kyankwata era bwe nayambala ebimpi nabyambala olw'omulimu nembeerako mu community eyo y'omulimu nentandika okuba nga ntandise obeera familia nabyo nembyambala. Naye ate bwe navanga nga nze mu community mwe nakulira nga ndaba sijjayo nga nzira mu biwanvu. Naye ne kaakati genda mu maduuka osobola osanga ekiteteeyi ekiwanvu nga kya mitwalo 7 kitundu n'osanga ekimpi nga kya mitwalo 4. Of course waliyo n'ebimpi eby'ebbeeyi naye bwe biba mu layini y'emu nga meki y'emu kati waliwo okuba ekimpi nga ebintu bye baateekako bye bikifuula eby'ebbeeyi nti mayinja. Oyinza osanga nga by the way waliyo engoye ennyimpi ez'ebbeeyi olwa designer. Waliwo ekintu okuba nga kimpi naye nga kuliko amayinja mangi. So access ebintu bye bagenda bagattako oba ze bagayimba ati accessory ne zikifuula ekyebbeeyi naye material kitwala ntono okusinga oluwanvu. Genda ew'omutunzi omugambe njagala ontungire ekiteteeyi ekimpi n'ekiwanvu oli ekyagamba gamba ekino kyabbeeyi kubanga material egenda ki nyingi bwe kiri empanvu ewange embale ekyo njogedde mukaama. Lwakuba ozinyumira waliwo abantu abamu nga engoye ennyimpi musitutamya lwandabika. So naye kati saagala omuntu agambe nti kyogamba bambala ebimpi tebali decent. Waliwo abantu abambala ebiwanvu nga tebali decent. Bw'oyambala olugoye oluwanvu nga lulaga omubiri gwo gwonna nga bwe gwakula. Ofunda omuntu ayambadde olugoye olukoma ku maviivi aba akusinze. Kubanga ate kati gw'oli mubi nnyo omuntu otandise omuwa imaginations ezisusse. So decency varyinga. Saagala omuntu agambe nti kubanga nyambala biwanvu ndi mo decent kubalala. Waliwo omuntu ayambala olumpi nga akusinga okuba decent. Yeah. So ekyo kyo kirala. Naye nti dadi yanimba. Nanimba ekirimba ekirala. Yanimba nti buli musajja ali mu nsi mulwadde wa sirimu nga naye mwali. Nga naye yeetaddemu. Naye yeeteekamu. Nangamba alina eddagala biki naye osobola okuwangaala naye nga amazima nali ntya buli musajja. Nga buli musajja gwendaba mulwadde wa sirimu. Nangamba olaba abagagga obalaba bonna bonna kati nti fortunately mami yali akola mulago nga yali amanyi okugenda ng'okimira abantu eddagala bana abatya okubalaba. Kati twagenda nga ffenna nga kati ne mami ayongererezaako. Nagamba olaba oli omusajja ali mu motoka oyo omunene mulwadde wa sirimu n'omuga iye naye ate nalabye abalwadde wa sirimu bakugga ne bago. Nagamba nedda bw'otandika eddagala lino ligeza n'otukawo kati nga bw'ensanga omunene mmanya ali ku ddagala bw'ensanga omutini talimira. Oh my God. Kati nga bonna obatya naye bakuprotectingako lwakuba nti ene omulembe guno mulala abaana bali exposed nnyo. Abaana bamanyi bingi so okubalimba wandibanga ogenda kwereetera obuzibu nga kati olina kwogera mazima gye bali. Edda tetwalina media zanjawulo platforms zanjawulo mwe tujja information babanga bazadde basomesa. Naye kati omwana asoma n'omwana nga babe balina TV nga alina essimu alina tablet pornography amulaba so byonna byonna omulimba enaabiraba ira ddala amazima agalaba. So olina okubeera careful na kiki kyoyogera n'omwana. Naye tugenze nga tugamba nti ekyo lwaki ngenzeeyo taata nze nakula nnyo nga bwe nagambe nti nali nnyo ku taata yeyanjigiriza ebisinga. Nagambe ewaka waliwo order nti fumbe ojja gifumba emmere notya nti ogenda gisiriiza nga dadi agamba omusajja talya mmere esiridde. Kati ng'osiiba otudde kumpi n'essigiri neweerabira nti olina kwongeramu bongezi mazzi nga owuliriza bw'otya emmere owulira oba amazzi mwegali n'oyongeramu kubanga gambye
nze wane wakasirya mmere esiridde n'abasajja tebalya mmere esiridde kati nga yakigamba n'okiyiga kati nga mami omusajja nakubuza okola kyawo nino daddy sagala daddy ali emmere esiridde ngambye abasajja tebalya mmere esiridde nafumbirwa nenfumba emmere esiridde omusajja agenda kunziza wano ngagamba kituufu nga bw'oba omwana omuwala batukuzanga na vision ey'obufumbo nti n'okuzaala okula na ddole kyekikulaga nti ojja kuzaala muzanya taata ne maama bufumbo kadaali ne mukumba tokotoko kiraga ojja kufumba so nga mu maaso go bakulagayo obufumbo naye waliwo taata ekintu kyakuwa maama tasobola kikuwa kyonna taata maaso g'omwana omuwala byegwe musajja asooka mu bulamu ogenda muyigiriza love engeri gy'oyisaamu nnyina ogenda mwagaza okufumbirwa naye buli lwodduka omukyayi abasajja bwodduka era lowooza abasajja babi abasajja tebalabirira abaana baabwe tannazaala because akiyitamu tomulabirira alowooza bonna bwe bali kati waliwo abataata abatta image y'abasajja bonna yes ate naku zino bangi buli wodde omukazi agamba bannange nze taata nze maama bangi bikati gwe saasira abajja saasira generation ejja egenda kuba waasi okimanyi nti n'abasajja betulaba nti babuvunaanyizibwa babbeeyi balabika bulungi nabo bakola ekintu ekyo kyekimu bwe kiri daddi omwana omulenzi obuyinza agenda buyigira ku gwe kuba ajja kuba mukazi we vuma ajja vuma mukazi we labirira mukazi wo ayiga obuvunanyizibwa bw'okulabirira omukazi engeri gye bayisaamu omukazi omwana agenda kiyigira ku taata w'omulenzi engeri abasajja gye baagalamu abakazi omuwala akiyigira ku taata engeri gy'oyisaamu maama kigenda mu inspiringa n'okussaamu abasajja ekitiibwa naye bw'obeera ewaka bannange ekintu kye bayita authority ekintu kye bayita nti ewaka waliwo order yesu waliyo n'abakazi katonda be yawa embala eyo naye kizibu basanga nga byonna babirina eyo bw'abanga authority agirina kubanga abakazi bano abakola bw'agenda okukola kitegeeza yeetisa obuvunanyizibwa bw'okulabirira kati ate talina budde bupamparinga obudde obwo tewali abukateri kakitegeeza agenda okuba maama ye house girl asigadde waka n'abaana kati yazanye pati ya maama era omwana ojja musanga nga ali attached nnyo ku maid nga bw'oyagala omugoba omwana akaaba so tonenya mukazi nti asuuliridde mwana nedda yeetisa obuvunanyizibwa obwataata omwana asobole okuba nga afuna taata bye yandimuwadde especially provision gwe weebuuze president abakyala be yagamba mu covid basigale nga mu butale amaka gaabwe wali abasajja omukazi okubeera mu katale weeks 2 ng'ali eyo taddawo nalowooza ndowooza bonna si bafumbo most of those are single mothers exactly kati abaana bo bali naani n'omukozi tolaba nti kati abaana balina kye babuliddwa kati taata waaba taliiwo maama alina okunoonya emmere kubanga instinct ya maama eyo okubeera nga protecting abaana agenda banoonyeza ekyokulya ne bwe kiba kinyonyi maama agenda aleete naye bw'aleeta abaana bano abawadde kati maama kitegeeza maama taliiwo taata taliiwo awo waliwo kye bayita okwekuza tagali yennyini omwana n'akulanga bw'alaba kyenvudde gamba nti emirembe egijja gigenda kuba mibi nnyo kubanga beekuzizza ate bamaama tulina we tukoma ne mu providinga n'okulowooza nti tukolerera abaana future kizibu nnyo tutunulye ku bantu be bagamba ababba ebintu ebimu ebiyamba ensi obukubanga tebaamu nnyo bubbi bungi kuwa bakazi positions ebirooto by'abakazi bina we bikoma kizibu nnyo omukazi okubanga ali mu kubbo oba ali mu nguzi ya buwumbi 5 oyo aba mukazi bano abaasoma ennyo ali eyo nga investinga ne bweru w'eggwanga abasajja be babba okutuuka eyo abakazi kasita abaana be bali emmere n'abawa ennyumba n'abawa emmotoka ne basoma ne bambala bulungi ng'amaze kiwedde bannaye baddadi mutuyambe
baddadi mutuyambe mubeerewo. We need your direction. Twetaaga authority yammwe, twetaaga provision, and we need to feel you nga weemuli. We need to feel bannange kinyuma nga bakubye nodduke wa ddadi agenda abakube. Weebale nnyo munnange abadde naffe. Program Tambula n'okumanya bwetyo bwegenze. Musibe bulungi, mweraba.